Okay. We have young people in the house. People power. Our power. NUP. Everywhere. Abasoga mulio. Mulio bakagwa. Mulio bakalamu. Abe Buganda jemuli. Jemuli wana banambi. Ateredeta. Abe Bukisumana yo. Mulio. Mulembe. Abe Soroti. Kumi. Kabera maido tesokere. Yebo. Iyalama noi. Lango achoni. Kopamo. Atie mabe. Apoyo tutuara. Apoyo matie. Abe nyakoyo mulio. Mukumile nkibali. Mama mnonga kuija wasema na manyabo. West Nile. Oritia. Awadi for more. Ladies and gentlemen, thank you very much. Bakagwa. Rale ronendo basaba. Bende ndo kwogera mwenimi edisubika mu lulala. Kubano waliwo abantu abakwire mu bifo by'endawulo mu Uganda yona. Ori from Makomedia TV with a clear camera. Very, very glad to be here, ladies and gentlemen. The young people of Uganda, I'm very, very glad that we meet once again here today. I want to salute the leadership of our youth wing, Honorable Zake. Many salutations and all that you worked with. All of you friends, all of you foot soldiers, I know right here, sawa zino nandibadde nyimiride ne Bobi yanga wano n'abalala. Sawa zino twandibadde ne Machete wano ne Kalanzi. Ne tetubalina si lwakuba balina omusango, ne lwakuba babatya nnyo, lwakuba batutya nnyo. Njagala okubasaamu ekitiibwa baganda baffe n'okubajjukiza yonna gye bali. Kubamanyi obubaka buno bubatuukako mu buli ngeri. Bamanye nti tubaagala nnyo, tubasabira, ate tubalindiridde kubanga bajja kuvaayo yonna gye bali tebalina musango. I also want to remind you, ladies and gentlemen, that it is not the wish of the police or this regime for this function to take place. Tetuli wano kubanga poliisi eyagala nnyo tubeerewo. Twandibadde tuli Kakindu ne bakulemesezaayo ku last minute ne wakubadde twatukiriza buli kimu. We were pushed to come here. They barricaded all roads. They intimidated people thinking they will fail us. They must be very ashamed to be seeing you here today. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale butatya, mwebale kugumira kutiisibwa ne mubeera wano olwaleero okuwuliriza bye tubagamba, naye obutakomaawo okutulaga obuwagizi n'okubitwala ate mu bibuulire abalala abatasobodde kubeera wano. Bwe mbadde wano nga ba young people boogera, I watched young people speaking to us. Young leaders. We are the pillars of tomorrow. Emyaka ebisuka 30 nga tuliyimba, nze nali mwana muto, kati ni musajja mukulu. Singa Kampala simugamba agenda mpola, singa ndetedde n'omuzukulu. Has flown away. And when I was looking at young people, that is exactly what was running in my mind. Time has run away. Nze Museveni yajja mbuyinza ngandi only 4 years. Only 4 years. Banji kumwe tumwete mwena bakuzalibwa.
I am 42 now. Nebo tunulira olaba ngo bubi butandise okweyongera buli lunaku. Kitegeeza bino byaddala, kitegeeza nti nze n'ab'emyaka gyange obuvubuka bwaffe Museveni yabutubbako bwonna. We can only live our youthful years through you, comrades. So when I was looking at you young people, I was getting two feelings. When mbadde mbatunulira abavubuka bannange oba bavubuka mwezi siri muvubuka enemo, mbadde mpulira ebintu bibiri. Mbadde mpulira obusungu bungi nnyo kubanga nze ne bannange batubbako obuvubuka bwaffe, naye ate mbadde mpulira essuubi lingi nnyo kubanga mmwe musobola okutuukiriza ffe kye tutatuukiriza. So olunaku lwa leero tetuli wano kubanga Museveni ayagala, ne kubanga tulemeddeko, bagadde kubo batisiza bakoze byonna bye basobola. Twabagamba ne bwe mutusindika mu Lwera oba Mmalira tujja kuŋŋaana mu mitwalo n'emitwalo. Tuli wano kubanga tulemeddeko, tuli wano kubanga bamanyi tebalina kye basobola kukola, tebasobola tutta ffenna. So it is in their best interest to leave us the hell alone. That is why we're here. You're not here at the mercy of General Museveni. You are here because it is your right. So when mbadde wano mbadde mbirowoozaako nnyo. Mbadde ndowooza ku ekyo ekirooto kye baatugamba we are the leaders of tomorrow. Nze baakiŋŋamba dda, baakibagamba dda, but here we are. Naye nga bwe mbagambye nti mpulidde essuubi because that dream has not died. Ekyo ekirooto tekinnaba kufa baganda bange. That dream is alive. A dream of a new Uganda. Uganda eyagaza buli omu. Uganda nga tetuli wano kwogera ku bizibu byaffe. Nkakasa ebizibu bya Busoga, ebizibu bya Uganda bingi. Sijja byogerako olwaleero. Naye nja kwogera kwawo bwe twagala okugenda. Njagala obbalaga baganda bange singa mulemerako ffenna tugenda kutuukawo oba abasinga obungi kuffe. Naye waabwe tugenda kutuuka mu Uganda eyeeyagaza. Once upon a time eno yali industrial town. Si ya Uganda yokka ya East Africa. Tebadde nsobi. Bamulenzi wagambye amasannyalaze gava wano. Kitegeeza buli nnyumba mu Busoga yandibaddemu amasannyalaze. Saagala kwogera ku nsonga lwaki tegaliiwo, njagala bagamba gajja kubeeramu buli nnyumba mu eyo Uganda empya. Ndi wano bakakasa nti mu Uganda empya ebikajjo bijja kuddamu bifuuke cash crop nga bwe byali. Njagala bakakasa nti Museveni ne bw'asucceedinga ng'akozesa namba ze, ng'akozesa Anita Mongo n'atwala emmwanyi ku bantu, emmwanyi ejja kuddira abantu era eddemu eweerera abaana nga bwe kyalinga. Si kirooto, ffe tulina omukisa nti bye twagala bibeerewo twali tubirabyeko byali bibaddewo. Eno Busoga yali yeetolodde railways nga railways zeetolodde muno. Ezo railways zijja kuddamu zibeerewo kubanga ne we zaali ziyita tumanyiiwo. Nze dream yange yali yakugenda kusomerako Namasagali kubanga ba artists bona betwegombanga balinga basomera Namasagali. Saafuna kirooto ekyo naye njagala okukakasa nti omwana wo ajja kuddamu asomere mu Namasagali ng'eringa eri gye twali twegomba mu 90s. Ekyo kijja kubeerawo. Ebizijjajja bijja kuddamu biterere. Everything is going to happen because we are not reinventing the wheel. It has happened today. Abakristu batuyigiriza nti nga bwe kyali olubereberye bwe kijja okubeera. Kiyinza okuba si bwe kiri kati naye bijja kuddawo kubanga tetuloota biroote byali bibaddewo era bijja kuddamu bibeerewo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne
first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. So that dream is alive. Your dreams are valid. They are possible and they are going to happen. That is the good news I have for you. Some tough news for you. The tough news is in the reality. God can only do for you what he can do through you. Katonda agenda kukolera ekyo kyokka ky'asobola okuyisa mu ggwe kennyini. So olina okukkiriza Katonda akolere akozese. Era ekyo kintuusa ku bubaka bwange bwe njagala obbawa olunaku lwaleero baganda bange. Njagala okubasomooza mwenna naddala abavubuka bali wano. Nsanyusa nnyo nti mpuliriza abakulembeze abavubuka nange kennyini nendaba nti kisoboka. For me, what I'm taking away from here is hope. But that hope must be challenged. It must be challenged. Young people, I want to challenge you to take charge of your destiny. Njagala okubasomooza ebiseera byabwe ebyammwe eby'omu maaso mubiteeke mu ngalo zammwe. Mubiteeke mu ngalo zammwe. Musukke buli babadde wano nga batambula nga babayita nga ndaba ba guild presidents tubadde ne ba guild presidents bangi nnyo for the last 5 years. Ba guild presidents across Uganda babadde ba NUP. Njagala okubabuuza mwe ba guild president mulowooza tubadde tubategeka kukola ki? Kugenda kuyimba, kugenda ku pate, kugenda kukola ki? Tubadde tubachallenginga kutwala bukulembeze. Era ndi wano okukyasaatinga ndikwagala mwingire mu bukulembeze mu bukulembere. Get involved and be in charge. Take charge. You are told you are the leaders of tomorrow. You are the leaders of the future. I'm here to remind you that the future is today. You are the leaders of the future and the future is today. You are the leaders of the future and the future is today. You are the counselor of the future and the future is today. You are the mayor of the future and the future is today. You are the MP of the future and the future is today. You are the mayor of the future and the future is today. You are the president of the future and the future is today. Tewaliyo kiseera kirala singa mbagambye nti mwe abakulembeze abajjo nandibadde nyanguye. Singa mbeera wano ne bagamba mwe bakulembeze ab'enkya mbamba luyisiza mwe bakulembeze b'olwaleero. Mwena abali wano mujjukira when I came out to offer myself for leadership, I was 35 years. That was too late. I was too old for that. Kubamu akafaananyi kisinga natandika ku myaka 25 nga nkyalina amaanyi nga nkyalina lo nga sina baana kuwasa nga sina na baana bangi nga sina bizibu bingi. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire pizza origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa pizza origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire pizza origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate
mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 9 8 54 ne noti 7 7 4 6 3 7 Pizza Origini tulya kya ddala. So you young people, I want you to do early what I did late. I want you to act early because some of us acted rather late. Iwuliza bino eby'abasajja abakadde abajja ne babagamba lindako abakadde babatuusizaawo. Mujjukira naffe twesiga nnyo abantu nga tumidde ku myaka gyabwe. Ate sigambye nti ab'emyaka emikulu bakyamu. Naye guno omukolo gw'abavubuka, I want to speak to you the young people. You the stubborn young people. You the unserious young people. If you don't take up charge, then you deserve to suffer. If you don't rise to the occasion and think and act for yourself, then you had better die. Yes. Ensi zonna zikulaakulana olw'abantu abato abali mu nsi ezo. Njagala mujjukire Uganda efunira independence. Mutesa alina emyaka emeka? Obote alina emyaka emeka? Benchi Wanuka alina emyaka emeka? Kuwona tewali ayi alina myaka gyano. Bonna baali bato nnyo ku nze. Why the hell do you think you're too young to rise to the occasion and lead us? Nze saagala kubeera nga munjulisa mbu Bobi kuba twekwe tukulembera nange essuubi ndiyina mu mmwe. So, to you young people, I want to challenge you in no uncertain terms. I saw you. You are educated. When I rose to the occasion, I did not even have a university degree. Nembalabye nga mutambula. Ndaba Dr. Nalukwaga ayitawo. Ndaba Dr. Nabasa ayitawo. Ndaba with this girl from Kono. Mbalaba muyitawo. What are you waiting for? Take charge. Kino kigende eri mwenna aba student leaders. Eri mwenna abavubuka oba osomye oba tosomye osobola okulembera mu mbeera ez'enjawulo. But most importantly, I want to challenge you to challenge for leadership. Lwaki? Kubanga mmwe abavubuka ebiseera byammwe eby'omu maaso mukyabirabako. Over time ngenze nzikiriza nti abantu abamu n'abo be twali tukiririzaamu mwana wattu babeera ne expiry date. Batuuka ne batandika okutya. Batuuka buli omu ng'agamba kati naritayaringa ntya. Batuuka ne bagamba ananyeko kyensobola kati kankwate kankuŋŋanye kyenkuŋŋanye ngende ndabirira abazzukulu. Ne batatuulira biseera byammwe eby'omu maaso. Abasinga okufa mu kulonda babeera mmwe bavubuka. Abasinga ekitalya n'eruzira bali mmwe bavubuka. Lwaki mmwe abavubuka temwenyigira mu kusalawo ne musalawo ekigenda obbayamba oba ekigenda obbabonyabonya nga mwe mukisazeewo? So njagala okubajjukiza tewaliyo ekiseera kirala temugenda ku risinga okujjako kati. Wakati w'obabulira ekyo baganda bange, njagala okubajjukiza nti ebirina otugayidinga byebyo bye tukkiririzaamu. Okulembera si kinyumu, okulembera buvunaanyizibwa. N'obuvunaanyizibwa obwo olina okuba n'ekigendererwa. Ekigendererwa kwe kutunuulira ebiseera ebyo eby'omu maaso. Mwebenyigiremu kubanga tewagenda kubeerayo lunaku lulala. Njagala okulaba Abakyagulanyi bangi. Njagala okulaba Abasenyonyi bangi. Njagala okulaba Abazaake bangi. Njagala okulaba Bannakimuli bangi. Bali mu mmwe. Nze bwe mbatunuulira mmwe mmwe abavubuka. Naddala abakulembeze. Especially you the leaders from institutions. And you the land people that out there. Bwe mbatunuulira ndaba ba mayor, ndaba ba MP, ndaba ba kansala, ndaba ba speaker. Simanyi mwe mwetunuulira kiki mulaba. So this is your time, ladies and gentlemen. Zizemu ne kibagamba nti when I showed up everybody doubted. Kati kye tuzimbye trust gy'abantu batukiririzaamu. Bw'ogenda n'oyimirira mu district yo, when you go to your region and speak, especially when you speak
along the lines of teweekyawa nga tulina ebibyo genda mu bannaffe aba Mukaluulu Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya. Olina byokooyi oba byoyagala okugula jangu mu Mukaluulu Properties oddeyo n'akamwenyumwenyu ku matama. Tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna. Tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba. Olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okusololeza byonna tubikolako. Tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe. Ku Mukaluulu Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba. Tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 89 7 noti 3 ku Mukaluulu Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunju, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Senjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.